Muhammad Kakiika kati nyimiridde wano ku mwanyi zange nakava mu office naye anti nabagamba nti nze kintwalira less than an hour okubanga ntuuse kati luno lwaggulo sawa ziri 10:11 naye kati tunuulira ntuuse wano babambuulidde jjo banozeeyo ku mwanyi kyekingayo n'olaba kati laba n'osanga nga ennima gye mbagamba nze eyange gye nnimamu emmwanyi ti emmwanyi nze nzirima mu mbeera zaffe eza bulijjo nga bajjajjaffe bwe baazirimanga okusobola okubeera nga oli organic kati laba bino byabadde bigundi bya kasooli nambalaga nga mulima kati bambalidde basombye obumotoka buno 62 ekintu emmotoka nga bwe bagireeta bwe bagikubawo pu tusaasaanyamu katono ne tuzaamuuko wali ne tuzaamuuko wali kati wansi bw'era eriyo obusa nga buli bwe mubulaba obungi obuyitirivu obusa obungi bwe butyo kati oluvannyuma n'obikka bwoti omusana emmwanyi zo gulizisangawa emmwanyi erirumbibwa ddi akawuka nti kano kakaze emmwanyi okuggyako dry spell omusana ogw'amaanyi gwe gulumba emmwanyi zaffe kati abantu balina endowooza egamba tino emmwanyi bwe zibeeramu ekisiikirize zifuna obuuka tezibala ebisiikirize nze nabiteekamu nababuulira patani yange nti eno layini ya mmwanyi eno layini ya kitooke wali ne waddawo ffene wali nenzizaawo era bwentyo wali nenzizaawo omuyembe bwentyo naye nze sisimba gafula ebisiikirize bino byenteekamu nsooka kutunuulira direction ya musana ekisiikirize tekirina kubeerawo ku makya ku mmwanyi oba akawungeezi ku mmwanyi tunula enjuba engeri gyetambulamu bw'oba ogenda ng'osipeesingamu ebisiikirize eby'emiti egiyamba kubanga nobody should ever lie to you nti emmwanyi eyagala musana mwerere n'omusana gwa wano e Bukoba Kyagga ogw'essaawa 6:7-8 nga nze nziraba zizigotosa ebikoola n'ekimuli ne kikunkumuka naye ng'ezange nziraba nnungi nga kuva dda tulaba nti emiti egiri wansi gy'emmwanyi giri wansi w'omugavu egiri wansi w'emivule ng'emiti egyo gibala nnyo kati tunula ogwo muvule eno layini eno yonna kuno ninako emivule okwetolooza wano wonna ninawo emivule 6 bwe bali banoonya emivule minnansi nga gibuze bajja gisanga ewakakiiko emyaka 10 egijja mu maaso nekati tufune kalitunsi tufune ki emiti gyaffe eminnansi giggwewo kuba batugambye tugiteme tusimbe emmwanyi nga tugisimba mu layini tuyiseemu bupayipu bw'amazzi tufukirirenga bannange ekyo kikola economically naye manya nti emmwanyi eyo gy'osimbye bw'otyo n'ogifukirira manya nti olina ogiteekangako ekigimusa kyayo periodically emirundi 3 oba 4 buli mwaka naye njagala obbakakasa emmwanyi eziri mu kisiikirize bwe ziti tezikala mangu nnyo biringa bye babalaga zikala mu mpolampola kuba emmwanyi eyo kyenvudde mbaga nti tunogaffe emyezi 2 naye n'ofuna price wano ng'ekyandika n'ofuna price eya wakati abalala bwe babeera ng'emmwanyi zaabwe ziweddeko nze wakati kaga bakyanoga ate zange sizitwala ku kyuma kuba abaana abanoga muno azigula wali muganda wange Katende gyazikaza awo n'atwala ku kyuma naye afune mukyalyako kati kanve wano ndooke ngende gye babadde bajja kasooli ono ne ku faamu y'ente ndooke mbalage nti okukola ebintu bino kuteekeddwa okubeera okwa wakati manya level kwoli owa ekemu simba naye weegendereze nnyo ebagamba nti gula ka pump ofukirire. I want to assure you emmwanyi bwekula n'etuuka wano tolina ngeri ki gy'oyinza gyefukirizaamu kano ka drip irrigation. Njagala okubakakasa nti emmwanyi bwekula n'etuuka wano tosobola gifukiriza na sprinkler oteekeddwa okuba ng'olina ebisiikirize ebiri natural. Tojja kusobola kumalako na mmwanyi ng'ogula bigimusa bizungu oba okolerera muzungu so nga bw'olunda ente n'oyoola manure ono bwe muyiwawo bwenti nga mungi n'embika siddawo kumpi kumala myaka egi kyekyo. Kati bannange gyo nabalaze nga mbawe ekyokulabirako ekya ente n'emmotoka. Nabadde sigeraageranya mmotoka na nte tebikola mulimu gwe gumu.
naye nkizudde buzuuzi nti nno abapya baba bangi nnyo abakyalira akawunti y'Amamerika kika abapya bangi ng'oli akajjako olwo olunaku kati ebintu n'abigwa wakati n'akubuuza nti okompeyalinga otya mmotoka nabadde ngezaako basomesa nti ku fixed asset ne liquid assets bw'oba oyagala disposal okutunda kiruwa ekyanguwa oluganda olutuufu ku assets ebyobugagga ebyensibo ebiwanvu ennyo n'ebyobugagga ebyamangu bw'obanga oyagadde okutunda okufuna mu cash kiruwa ekyanguwa nabadde mbawa example nti emmotoka ngitundidde emyezi 9 nga mbagamba njagala ogitunda naye sente ze nagiteekamu tebampa wadde hafu wadde saagikozesa ne bw'onoogula ka sports bike kano ng'okaguze $1,000,000 gwe n'okavugamu ennaku 2 n'okamazisa omwaka mulamba bw'oyagala okukatunda tebakakuwaamu $1,000,000 ne mbawa asset endala ey'ente nti gye nagula $4,000,000 n'erinyira 4.8 kati bwe njagala ogitunda ngitunda $6.7 kyekyobugagga ekizaala nga kigenda waggulu emmotoka teriiyo gye bafulumya ku modo nga yali ya $3,000 n'ogivuga emyaka 6 ne baba ng'ogitunda $4,000 okujjako nga vintage kyekyo kye mbategeeza nti fixed asset versus liquid assets when you want to dispose of bw'oba oyagala okutunda ofune cash liquid assets zanguwa abantu bambi ajja ne bakigwamu tebamanyi nti omusajja ono abasomesa yabadde abalaga ente is an economist kwe kukutegeeza nti balansinga nga bulungi nnyo assets zo kati nvudde wali ku mmwanyi kyekyo kyenkubiriza abantu tibatubuulidde emmwanyi terimba emmwanyi tugirime naye mbakakasa emmwanyi tugirime nga tugikolerako ebintu ebirala mujja kuziira toddira akatakako konna n'okakuba mmwanyi kuba baba balidde nti buli eka ejja kuvangamu $12,000,000 no dirako acres 2 dirako endala osimbeko ebisagazo olunde kubanga ekijja okusustaininga emmwanyi eno ge mata gano ng'okama buli lunaku bwe buso obuva mu nte buli bw'ojjanga okuteeka mu mmwanyi ogirabe kati tunula ababalima nti no awali mu kalitunsi temugenda mu kasooli zino zizino acres kumpi 30 olwa nasimba emiti gino nga nsimbiramu ne kasooli wuuyo twakakungula kati ttani 72 mu acres ezikunuukirizanga mu 6-7 ate era tukyakungula oluba okujjamu bwoti kasooli bwakula kati gino emiti gyange ngenda giddaabiriza kati bajjamu ebintu bino byonna ebisoolisoli mujja kubiraba eri nga bibikka emmwanyi yange esobera okugumira yeeyo gye mbabuulira integrated approach tebabalimisa tebabakozesanga mulimu gumu togendanga kusuubula kintu kimu ne bw'ogenda okukima emipiira ng'oli musuubuzi wa mipiira toleetanga sayizi emu nti nze ndeeta sayizi ya taxi nze ndeeta sayizi emu ya premium nze ndeeta sayizi emu ya loole nze na specializinga mipiira gya loole kuba abantu be banaakyusa nga tebakyagula nnyo mipiira mipya nga bali ku retreat gino gye boozaamu ojja kusiraana n'emipiira gyo toleeta bizigo toleeta ngoye toleeta bisawo nga kyokye kyokka kyoleese mu bisawo leeteramuuko ku masimu so this is what I mean ne mukulima osobola okukola such diversified portfolio n'oyitawo kati gwe tunuulira emiti kati gino tugenda kati bwe tusaayeemu ebisoolisoli bino tetugenda kulima guno omuti gukuze nti ne bw'ofuuyira eddagala eritta omuddo terikyagutta kuba tufuuyira wansi carpet ekinaavaamu omuddo bwe gunaafa nga ndeeta akajimusa kange aka NPK nga nkeetooloozaako bwe nti ring ogenda okulaba omuti guno bwe gugenda okuwaga mu mwaka gumu n'ekitundu nga ntema nga njoola ssente kyekyo agendeko n'awalala